Embeera sinungi e Kasese oluvannyuma lw'ettaka okubumbulukuka era ng'abantu basatu be bafudde. Kigambibwa nti kino kyavudde ku nkuba eyatonnya okumala ssaawa 3 n'okusoba nga tekya era nga n'abantu tebakyalina bwe babeera ng'abamu basula ku ssomero lya Kyambogo Primary School nga n'abalala baakutwalibwa mu nkambi ya Mohacha. Abantu abasoba mu 300 be baakoseddwa okubumbulukuka okw'ettaka e Kasese okwafiiriddemu abantu basatu. Enkuba eyatonyedde ssaawa ezisukka mu 5 ku Sande bano yabalese bayaga nga kati babuddamiziddwa mu bizimbe by'essomero erya Kyambogo Primary mu Kirembe Sub-County. Isingoma Joseph omuwandiisi w'olukiiko ku Busandali e Kasese agamba nti abali obubi bali eyo mu 75 nga kuliko n'abakyala abazito. This catastrophe displaced 75 households. Of these households, 8 are pregnant mothers, children below 12 years, they are 30 in number, children above 12 years, they are 28, and we also registered the disabled. We have also people with disability. They are currently 9 in the camp. Isingoma ayongeddeko nti bagenda kusunsulamu abamu batwalibwe ku nkambi ey'e Mohacha. Going forward, these categories of individuals will be verified, and once we find out they are genuine, then they will be we will have to consider taking them to our transit camp in Mohacha. Abakoseddwa bwe bati bwe boogera ku mbeera eno gye balimu ey'okusabiriza obusabiriza kye babadde tebakola. Enyumba yeyo si yabarayanda na bisoro abesinia nga utra basatu senga chiutra charhamba kumweni wayo wesimwa kana senda senga chiutra na kayana kayengo kungana kunu kungana ngo kungana. On Friday we received a consignment made of food, maize flour and beans. 200 bags of 100 kg of maize flour and 60 bags of 100 kg of beans. Elifazi Muhindi ssentebe wa LC y'okutaano e Kasese asabye obuyambi okuweerezebwa eri abantu bano mu bwangu kuba butonde bwe bwatabanguse. Ibwe hatu abirikira no makambo eno erituka mu lihoro erika mu nabwire si twatunga kyele kyosi kyosi ekikatwika wako nga tuma tukebutuka kureki etukatoka eribitwanga nabyaho nabandu. 2 ku 3 abafudde ennyumba bwe zabagwiridde olw'ettaka ejjeberevu babadde ba mu maka gamu saako n'omukyalo omukulukulu atemera mu myaka 60 n'okusoba. Byetumusime Gerard, Salt TV, Omunyo.